Ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi tuli mu gwa January omwaka 2022. Munyo life y'emboozi ze tugenda okutuusako olunaku olwaleero naye nga amawulire gaffe tugenda gatandika n'Omuloodi wa Kampala Lukwago. Aliko kubamu abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu basisinkanye olunaku olwaleero bw'atyo n'asigala ng'agamba nti eky'okugobaganya abatembeeyi bano okuva ku nguudo si ly'eddagala wabula okubateekerateekera nga tebannabaako na ngeri gye babagobaganyamu okuva ku nguudo eziri mu Kampala. Omuloodi wa Kampala Lukwago agamba nti okuyiwa amagye ne poliisi mu bitundu bya Kampala tekigenda kumalawo kizibu ky'abatembeeyi mu kibuga okuggyako nga babategekedde. Leero luyingidde olunaku olwokubiri ng'omubaka wa President mu Kampala Hussein alagidde abatembeeyi bonna okwamuka enguudo bagende mu midaala gy'obutale ye Lukwago gy'agamba nti bwajjula dda. Aba enforcement na poliisi n'abamagye be batadde ku street bagenda kubeerawo bazze jjo n'olwali bayinza okusibawo n'enkya naye wiiki weeneggwerako nga nabo bakooye ate abanaaba basigaddemu abatono nabo bayala abapoliisi abo bayala aba-enforcement bayala abamagye bayala bagenda kutandika kusolooza abatembeeyi. Agamba okusindiikiriza abatembeeyi n'okubakuba tekijja kumalawo kizibu ekimaze emyaka nga tebakoze ntegeka kubategekera. Etteeka erifuga abatembeeyi ligamba kubawa layisinsi. Ffe tubawe layisinsi ezibakkiriza okutundira mu bifo ebimu nti mujja kusobola okutundira oba ku Sebana Road, Nakivu Press Road, Aleni Road, Kafumbe Mukasa Road n'ebibangiriza bw'ebiti. Ono abadde asisinkanye abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu wansi wa Lake Victoria Regional Authorities Corporation okusala amagezi bwe bayinza okutaasa ennyanja n'obutonde mwalambikidde nti obuzibu bwonna buva ku kitongole eky'obutonde bw'ensi ekya NEMA ekitakoze kimala okutaasa ennyanja. NEMA etaddewo obunafu bungi nnyo mu kukugira abantu abayiwa ettaka kubanga kati oteeba obuvunaanyizibwa si buba nnyo bwaffe nga abakulembeze bano bendi nabo wano naye NEMA evunaanyizibwa okulaba nti abantu abayiwa ettaka mu nnyanja okulyetinga mu puloti okuzimbamu amayumba mu nnyanja yennyini Lake Victoria ne bakola mu puloti ezaabwe NEMA yino basitopinga. Meeya owa Kawempe era ssentebe w'abakulembeze Emmanuel Serunjogi mu mbeera eno agamba essira bagenda kulissa ku kumanyisa abantu buvunaanyizibwa bwabwe mu kutaasa ennyanja. Abantu bajja gamba nedda ku bibira byaffe, nedda ku nnyanja yaffe, nedda ku ntobazi zaffe. Basubikulimu omulimu ffe tukimanyi nti amaanyi gali mu bantu. Abakulembeze abalala abebunguludde ennyanja n'entobazi ezityoboddwa nabo baliko okusoomooza ku basanga mu kutaasa obutonde. Kati weewunya olwaliro nga lubigiyeemu kuweetera nje tulina okukuuma mu Nansana municipality etugatta ne Kampala nga tuteesa ne twogera ebintu ne bisigala ku pepa nze ndowooza naffe bituwanamu amaanyi ng'abakulembeze naye ndowooza kye tugenda okukola kuno okulwana si kwaffe ffekka tulina okulwana n'abantu. Emyalo bulungi bwansi ne batuyita beach management unit members bajazi atasoma ku byabwennyanja atasoma ku bya environment abasawo b'ebyennyanja gavumenti yabajjawo neteekayo basirikale kati gavumenti tetutte mulamwa kuwa bantu buvunaanyizibwa okutaasa ennyanja. Bya Muhammad Wamala, Salt TV, Omunyo.